Katusabe. Taata omwoyo omutukuvu tukwebaza kubanga oli mulungi olw'akaseera akalungi k'otuwadde nga tuli mu kifo kino. Njagala onnyambe ojje tuweereze ffenna omwoyo omutukuvu kubanga waŋŋamba nti olinjigiriza byonna era olinzijukiza byonna bibandagira. Yesu wange jangu obeerewo ku lw'abantu bano. Mukama nkwebaza ku lw'olunaku luno olw'okwebaza n'olw'ebintu ebirala bingi nnyo. Weebale Yesu, weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe tusabye, amiina. Musumba taata neeyanziza okubanga onnyaniriza mu kifo kino ku lwa Mutabaazi kubanga ate senga wamuganye teyalinyaniriza oba senga waganye omukolo guno saalibaddewo era omukolo tegwalibaddewo, naye twebaza Katonda ku lw'okubanga Mutabaazi omwagala ate mutabani wo nga woogambye oyinawo koogambye nti mbayita bali so bayita buyisi naye batabani bo. Ndi musumba Jingo Testimony, ekkanisa bagiyita Vision Center eri awo Nansala tuliraanye Pastor Bugembe. Nina omukyala omu ate nga mukazi, nina abaana ab'omubiri bali basatu bawala ate n'ab'omwoyo nabo bangi. Nebaza Katonda, njagala nnyo Katonda. Mukulu Ronald twasisinkana era nga wabadde agambye twali tulina gye tugenda okusomesa, naye okuva ku olwo ne muwagala ate naye n'akola ki? Naye n'anjagala kubanga twesanga ffenna tuli mu field yemu. Nina ekkanisa nga bwe mbagambye bagiyita Vision Center, naye ate nina gurupu gye nkulembera bagiyita Visionary Media Production. Gurupu eyo naye era yazannya firimu. Twagenda okwekanga ebirooto byaffe, ekirooto kyange n'ekirooto kyayina nga kikwatagana, ate ffenna tuzannya firimu za Kikristaayo kubanga omulembe guno bazannya firimu zinyuma nnyo, zitwala abantu naye abasinga bazannya ebitategeereka. Ne tugamba tulina okuba nga tuzannya ebintu ebikola ki? Ebikola amakulu era twakwatagana. Mukama waffe bazibwe. Era n'ansaba ku lunaku luno okujja okubeerawo ate okubeera omu ku babuulizi. Njagala mu ddakiika za mpadde ezo mbeere nga nzikozesa bulungi, tubeeko ekintu kye tuyiga. Njagala omuntu anzirukirako emisinde mu kitabo kya Zabbuli mu lubereberye essula 37 olunya olusooka. We tugenda okuba nga tusoma awo, twagala kuyiga ku kigambo ekigamba signs which show that someone has a vision or dream. Twagala kulaba ku bubonero obumu naawe ogenda kuva wano mu ddakiika zennina nga weezudde ng'okakasa ddala nina ekirooto oba sirina kirooto. Kubanga amazima amatuufu gali nti omuntu atalina kirooto abeera disorganized. Mukama waffe bazibwe. Nina gurupu mukulu Ronald agiriko n'abalala tugiyita Vision Simplifies Life. Okwolesebwa kwanguya obulamu, naye buli wobeera nga tolina kwolesebwa obulamu bugenda kuzibuwalira. Nga mu nsi kitaawe bwe yatuulanga mu nsi ya Kanani, okuzaala kwa Yakobo kukuno. Yusufu bwe yali yakamaze emyaka 17 yali alunda ekisibo awamu ne baganda be. Omulenzi n'abanga wamu n'abaana ba Biira n'abaana ba Zirupa bakazi ba kitaawe. Yusufu n'abuuliranga kitaawe ebigambo byabwe ebibi, era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna kubanga gwe yazaala ng'akaddiye. N'amutungira ekizibaawo eky'amabala amangi. Baganda be ne balaba nga kitaawe yamwagala okusinga baganda be bonna, ne bamukyawa, ne batayinza kwogera naye wabula eby'okuyomba. Kati sooka okomekaawo, tujja kuddamu mpola wenkugamba soma vaasi weeti ng'ogisoma nga otugenda mpola mpola. Mukama waffe bazibwe. Bayibuli osobola okutuula gy'asoma ng'otudde mpola mpola, nja kugamba soma nga osoma. Bayibuli eyogera egamba nti tulaba Yakobo tumumanyi yali mutabani wa Isaaka, ate Isaaka mutabani wa Ibulayimu. Azaala abaana 12. Mu baana 12 Bayibuli egamba n'azaala omwana addirira asembayo gwe bayita Yusufu. Bwe bazaala Yusufu, Mukama waffe bazibwe, buli famire mubaamu emunyenye ya famire, oba mubaamu omwana aliko munyenye ya famire, oba aliko amagenda ga famire. Era oyinza okuba nga naawe oli wano eno olwayo ojja kwezuula, oyinza okuba nga gwe omu ku abo abaliko amagenda ga famire. Era omuntu oyo sitaani aba amulwanyisa nnyo kubanga aba akimanyi nti nno kikyagenda okuba nga agenda kubeera mu maaso. Era ojja kwesanga Musumba Semakula nga wabadde atuwa obujulizi nga ye yennyini ate yali munyenye ya famire okubanga ate asobola okuba nga ataasa famire ye. Bayibuli egamba nti n'atuuka ekiseera n'aloota ekirooto, kitaawe yali amwagala. Mukama nga wali ow'ekisa. Sayini esooka, omuntu alina okwolesebwa oba omuntu alina ekirooto abeera mukozi. Mukama waffe bazibwe. Toyina ngeri gy'ogenda kusobola kutuukirizaamu kirooto kyo nga toli mukozi. Ojja kwekanga Ronald ekirooto kino kubanga kituuse wano we kituuse kubanga ekirooto kibeera bwe kiti. Ekirooto, buli kirooto kyonna omu yakiroota. Temusobola kuloota kirooto ne waba mwami na mukyala. Wenvudde nna wembadde nabo babadde beebaza era mbadde mpeereza. Ne mbagamba nti kuba bali batandika kanisa, ne mbagamba ne waba mwami na mukyala era kubeerako omu yaloota ekiki?
ekirooto w'omala okuloota ekirooto n'okibuulira omuki n'okibuulira omulala. Bayibuli egamba nti Yusufu n'aloota ekirooto, we yaloota ekirooto n'atandika okiteeka mu nkola. Mbadde kugamba nti ekirooto, omuntu w'ekirooto abeera mukozi. Ekirooto kirootebwa omuntu omu, naye omala okukiroota okibuulirako abalala, n'omulala n'akibuulirako omulala, ne kituuka ne kigejja. Kati ekirooto kya mutabaazi kyaloota omu, kino kitandise okuba nga kikola kitya, nga kirabika mu linnya lya Yesu. Bayibuli egambye, tansomera vaasi ey'okubiri awasooka tulabe. Tugambye nti omuntu omuloosi, omuntu alina okwolesebwa aba mukozi. Kwa Yakobo Yusufu bwe yali yakamaze emyaka 17 yali alunda ekisibo awamu ne baganda be. Kakati owulidde, omuntu obanga oyina ekirooto tewekkiriranya na mirimu. Kyengeza kugamba tobeera mu Luganda bakiyita engajjaba. Engajjaba ye muntu omunafu. Katonda tayita muntu munafu, tayita muntu atalina kyakola. Katonda wakuyita ayagala n'akusanga ng'olinayo kyokola ki? Wakusanga ng'olina kyokola n'alyoka okwesigisa emirimu gye. Naye bw'oba tolina kyokola tasobola kwesigisa mirimu gye. Teriyo muntu yava mu ggulu n'ajja ku nsi nga talina kirooto. Kye njagala ove wano ng'otegedde. Gw'atudde wano olina ekirooto. Omusajja omu yagamba nti ekifo ekitasinza obugagga ye ntaana. Lwaki yayogera bw'atyo? Nti abantu bangi baabaziika n'ebirooto byabwe. Balina okuzimba amakalina, balina okutandika production ez'amaanyi, balina okutandika amakanisa, naye ne babeera ng'ebirooto baatambula nabyo nga biri mu nkwawa. Olwayo kiyinza okugamba tokkiriza kirooto kyo kubeera mu ki? Oba kubeera mu kooti. Ekirooto kijjeeyo abantu bakikola batya? Bakirabe. Tumulabye Yusufu mukozi. Tugenze ku kyokubiri. Soma essuula ku lunya olwokubiri tugenda mu maaso. Akaddako katundu B. N'abanga wamu n'abaana ba Biira n'abaana ba Zirupa bakazi ba kitaawe. Yusufu n'abuuliranga kitaabwe ebigambo byabwe ebibi. Pointi eyokubiri egamba omuloosi oba omuntu alina okwolesebwa teyekompromisinga na kibi. Ekibi akiyita kiki? Bayibuli egamba Yusufu ezimu ku ssanyi ezaali zimulaga nti anaaba musajja muloosi, anaaba musajja wakwolesebwa. Yakola ki? Bwe yarabanga nga bakoze ekikyamu ng'agamba kitaabwe nti munnange endiga baazikoze batya? Baazibye ne bazookya. Lwaki? Ebimu ku bitta ekirooto kibi. Abantu bangi balina ebirooto birungi, ebirooto binene, naye olw'okuba baalemera mu kibi baagana okuva mu kibi n'abamu balokole. Ekibi kye kimu ku bye tuyita vision killer. Ekirooto kyo bajja kukitta. Buli lw'olemera mu bwenzi, ekyo ekigenge ekiremedde munda mu ggwe kitta ekibi, kitta ekirooto. Kati kyangu nnyo ekirooto kyokola kitya? Okufa. Yusufu ye n'agamba n'agenda okwekupromisinga n'ekibi. Genda ku vaasi ey'okusatu awasooka. Era Isirayiri yayagalanga Yusufu okusinga abaana be bonna. Nti omuntu alina ekirooto, Mukama waffe bazibwe, tasobola kwagala bonna. Naye nabo abalina ekirooto be bamwagala, nabo abalengera mu maaso be bakola batya? Buli w'onoolaba ng'abantu bonna bakwagala, manya toyina kirooto. Kubanga maaso gye tugenda okulaba, buli wookera ku makya n'oyanjula ekirooto kyo, ekirooto kireeta abalabe. Buli w'otandika okwogera ekirooto, era ky'ovalaba abantu abasinga bonna bafa tebaloose. Lwaki? Batya okukyayibwa, batya okufuna abalabe. Nabadde mu kugamba nti ekirooto kifaanana nga abazanyi ba lagibe oba abazanyi b'omupiira. Omuntu akutte omupiira ng'agenda kuteeba ggoolo, bonna ba defender n'abalala bonna gwe batunuulira okuba nga bamukuba amagulu ago. Era naye alina okumakinga sure okulaba nga amagulu aganyweza, atwala omupiira agenda agukola atya? Tasobola kuyimirawo n'agamba nti bali ne bagamba ate kati wuuyo kati atuuse mu bokisi mumuleka ate tetujja kyamukola. Ati so lyamukuba engwala n'agamba kabatuwe penalty, kipa n'atutaasa naye kamukole ki? Sigenda mukkiriza atebe ggoolo. Oyina ekirooto, Mukama waffe bazibwe, tosuubira nti bonna bagenda kuba bakwagala. Wagenda kuba bakola batya? Abakukyawa. Naye kye neebaza Katonda, abaloosi abalina ekirooto ate bo bajja kukola batya? Era neebaza musumba, taata oli muloosi. Abasumba abasinga we balaba omwana ng'atandise okuloota ate nga bamukola batya? Nga bamutuulira. Naye musumba ono muloosi, kubanga emirundi egisinga njagala oyige kino eno. Omuntu omuloosi tasobola kuziyiza kirooto kya munne kubanga lwaki? Katonda takiranga ku makya n'atuwa birooto nga bifaanagana. Era ojja kulaba nze ne mutabaazi tuzannya firimu, naye era ojja kugenda okulaba nga tetufaanagana, nga nze nina ebyange n'empandiika yange n'enjagala gye njagala nzannyemu, naye ayina ebibye. Naye buli wolaba omuntu ng'alwanyisa omuntu, abalwanyisa abantu tebaba baki? Tebaba baloosi. Anzirukire emisinde osome mu katundu B mu vaasi ey'okusatu. Vaasi ey'okusatu akatundu akaddako ng'ovudde awo obadde.
n'amutungira ekizibaawo eky'amabala amangi. Kakati wulira omuloosi abeera multi purpose. Buli wobeera ne vision, buli wobeera n'ebirooto, munange ekyewuunyisa obeera multi purpose. Kikyengezaako kubanga nkugamba sometimes n'entalo z'obadde osisinkana mu bulamu bwo lwakuba oli multi purpose. Multi purpose kitegeeza ki? Ye muntu alina ebintu eby'enjawulo. Yusufu yali agenda kubanga akola ebintu eby'enjawulo ng'alina obusobozi obusobola okukola ebintu eby'enjawulo. Ng'asobola okukola atya? Ye sometimes ng'asobola okuvuunula ekirooto akiroota ate n'akitegeera kye kitegeeza n'avvuunula. Asobola okukulaakulanya, atuuka mu bizinesi n'agikwatamu n'akulaakulanya. Asobola okutuuka awantu n'akulembera. Mukama ffe bazibwe. Kyengezaako kubanga nkugamba kyekirwa. Buli sitaani waakulaba ng'oli multi purpose, buli waakulaba ng'olina ebintu eby'enjawulo atandika okukulwanyisa. Naye ngezaako okuzzaamu amaanyi ne buli lw'onoolaba nga sitaani ng'akulwanyisa, manya nti oli wa muwendo nnyo mu bwakabaka bwa Katonda, sigala ng'ogenda mu maaso. Naye kasita olikola ensobi n'ogaana okuloota, ogenda kufa, otuuke mu ggulu bakulage nti bino byonna walina obbikola naye nga tewakolako wadde n'ekiki n'ekimu. Neebaza Katonda ku lwa Ronald okubanga yaloota ate n'abanga ekirooto kigenda mu maaso. Mukama nga wali ow'ekisa. Aha tugenze mu vaasi ey'okuna ssebo. Ne bamukyawa ne batayinza kwogera naye wabula eby'okuyomba. Kaakati awo kannyonnyolewo nnyo nti emirundi egisinga ekitugaana okuloota kubanga tutya okutukola ki? Okutukyawa. Nti ono we yaloota ekirooto n'akyogera, baganda be batandika okumukola batya? Okumukyawa. Naawe nkuzaamu amaanyi nkugamba buli w'onoolaba nga bakukyawa nnyo, Mukama ffe bazibwe, manya nti oli muloosi. Naye buli w'onoolaba nga bakwagala, kubanga emirundi egisinga omuntu alina ekirooto, Mukama ffe bazibwe, omuntu oba talina kirooto abantu baagala nga tubasabiriza busabiriza, baagala nga be batuwa. Naye w'otandika okuloota oba ogenda kutandika okukulembera wansi, Bayibuli yegamba etya? Baganda be ne bamugamba nti owaayi ky'ogamba n'okutukulira onootukulira n'okututwala onootutwala. Omuntu alina ekirooto akulembera, naye onooba tolina kirooto bajja kukulembera. Mukama ffe bazibwe. Omuntu alina ekirooto atwala, asobola okutwala byonna. Naye onooba tolina kirooto ebyo bajja okukwata bakole batya? Batwale. N'olwekyo njagala kugamba nti nina obudde butono. Njagala kuzzaamu amaanyi kugamba nti naawe oli wano olunaku olwaleero Katonda yaluteeseteese ofune ebigambo nga bino, ove wano ogenda oloote. Tolina kuloota nkya wabula olina okuloota kati. Buli w'olwawo okuloota oba okendeezezza ku busobozi ne ku maanyi go ne ku budde bwo obw'okuba ng'ogenda okukoleramu, kubanga waliyo obudde obw'okutendekebwa, waliwo obudde obw'okuyita mu mbeera okutuusa ekirooto ekirikola te okirituukirira. Kati buli w'ogaana okuloota n'olwawo ekirooto n'okikweka ng'otya okuyombesa, abamu mwaloota n'ebirooto ne mubireka. Nkuzaamu amaanyi nkugamba ntya? Nti eyakuwa ekirooto Katonda mwene alina okumakinga sure okulaba ng'ekirooto ekyo kye waloota kituukirira. Munda mu ggwe mulimu ekirooto, naye ekirooto si ggwe nannyini waakyo, gwe oli butwazi waakyo. Gavumenti ya Uganda, President Museveni akwata ministry n'agiwa omuntu n'agamba nga ministry of education n'agiwa Jesse Muyingo. Alina okumakinga sure okulaba ng'amuwa emmotoka emutambuza, ng'amuwa abakuumi abamukuuma, ng'amuwa ssente, amuwa amafuta. Kubanga lwaki? Nti omulimu gw'agenda okukola gugenda kukulaakulanya gavumenti ye, gugenda kuyamba gavumenti ye. Kati kitegeeza ki? Nti alina okumuwagira. Ne Katonda waffe bw'atyo waali nti yakuwa ekirooto ekyo munnange ekyewuunyisa ggwe olina kutandika kuyimirira buyimirizi, ye nannyini kirooto yagenda okutambuza. Kye njagala kugamba olunaku lwaleero, omuloosi tafa okutuusa ekirooto kye nga kituukiridde. Bw'oba olina ekirooto n'otandika okuteeka ekirooto mu nkola, togenda kufa. Kubanga lwaki? Nannyini kirooto yakikuwa tasobola kukkiriza ofe ng'ate tatuukiriza kirooto ekyo kye yakuwa. Kuba Bayibuli egamba si mwana wa muntu kulima wadde okola kutya. Waba yakeera ku makya n'akulaga ng'ogenda kutambula amawanga, waba yakeera ku makya n'akulaga ng'ogenda kuzimba ekkanisa ey'amaanyi, n'akulaga nga ogenda kubeera ne orphanage, ekyo ekirooto gwe kasooli kijjayo mu nkwawa n'okiteeka ku plane. Bayibuli nga weegamba muteeke okolesebwa kwammwe ku bipande. Agenda kumakinga sure ng'ekirooto ekyo kituukirira. Kubanga lwaki? Tayagalangako kubeera mulimba. Katonda tumufudde omulimba. Lwaki? Nga tuddidde ebirooto byaffe ne tukola tutya? Ne tubikweka mu kooti. Ng'ogamba oti kati nze sirina busobozi, kati yenze n'abikola ntya, yenze n'asobola ntya, ye kati n'akola ntya. Ekirooto nannyini kirooto yakikuwa ajja kituukiriza.
Ekirooto okirota gwe wekka newe kituuka okukituukiriza ogenda kwetaagisaayo abantu abagenda okuyamba okutuukiriza ekirooto. Mukama waffe abazibwe. It needs a teamwork to make a dream work. Weetaagisaayo tiimu egenda okuyambako ekirooto kibe nga kikola kitya. Twebaza Katonda ku lwa mutabazi Ronald olwaliyo ffe tiimu egenda okumuyambako okulaba ng'ekirooto kye kikola kitya. Kikubire mu ngalo oba okitegedde. Nebaza Katonda ku lwa musumba we naye yeegatta ku tiimu okulaba ng'ekirooto kya mutabani we okuba nga kikola kitya nga kituukirira. Nebaza Katonda nange ate nangattako n'anteeka mu kirooto kye okulaba ng'ekirooto kye nange nkisindika kibe nga kikola kitya. Ate kye kino ekinnyumira Katonda agamba, Bayibuli egamba kyosiga kyokola otya. Ffe ffenna abali wano tuli baloosi. Buli w'oliyiga okuwanirira ebirooto bya banno n'obisindika ne bigenda mu maaso ne bagenda mu maaso, Katonda agenda kumakinga sure nga naawe ekirooto kyo kiyimuka ne kivaayo ne kigenda mu maaso. Mukama waffe abazibwe. Buli w'oliyiga okuwanirira ebirooto bya banno ne bigenda mu maaso, Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba omusajja ono watuuka mu kkomera erinvuddeyo nga wabeerawo abasajja babiri nga baloota ekirooto. Bwe baloota ekirooto ng'ekirooto yali badde wattima n'asirika n'agaana obbabuulira. Mukama waffe abazibwe. N'abagamba amwategedde gwe kakati gwe kabaka agenda kukuta. Ate gwe kabaka ajja kutta. N'agamba oli naye gwe munnange otuukanga eyo nzijukiranga. Kitegeeza ki? Kyayina kyasobodde okusapootinga n'abantu bano tabawadde ssente. Naye abasapootinze okubannyonnyola kyekigenda okukola kitya. Era n'amugamba w'otuukanga eyo okolaba oti kabaka ajja kukuza ajja kukola bw'ati. Kikyengezaako kubanga akugamba omusajja we yatuuka eyo yamwerabira. Yakola atya? Kubanga lwaki? Yusufu nannyini kirooto yalina okutuusa obudde n'akugyawo w'oli okuteeka w'alina okuba nga akutwala tutambuliza mitendera. Era ekiseera we kyatuuka eyali yamuwa ekirooto okubanga obudde bw'ekirooto butuuse. Munnange ekyewuunyisa omusajja Falaawo aloota ekirooto kimubuzaako amagezi banoonya abantu bonna bavunula ekirooto ne bakola batya ne babula. Akasajja ne kakagamba nzijukidde we twali mu kkomera waliwo omusajja eyo yaloota ekirooto we naloota ekirooto ne munnange oliwo wali otusibye n'atuvunula ebirooto ne bikola bitya ne bituukira nga we yabivunula. Asobola okukuvunula nti mugende mumuleete. Musajja aba ali awo azze mu kkomera nga bazze mu kkomera bamugamba yambala nga galowooza kati babagenda kunzita ate kati banzizemu kukola ki nga bamutwala. Olwatuuka ne kabaka amugamba naloose ekirooto ng'ekirooto balaba kizibu nnyo okukivunula naye olw'okuba omusajja ono yali multipurpose ekirooto yakirumyamu bw'ati ng'alaba kyangu nnyo kubanga lwaki yalinayo ow'amaanyi nannyini ebirooto nannyini kirabo oyo yamuwa ekyo ng'asobola okuba ng'amuyambako. Bayibuli egamba etya? N'agamba ente omusanvu zitegeeza emyaka omusanvu ezaasa ez'ekyengeri ezinyirira, ate ente enkovu zitegeeza emyaka omusanvu ez'okuba nga tewaliwo kyakulya. Kakati ky'oba okola funayo omusajja omugezi. Omusajja oyo omugezi kyagenda okukola akuŋŋaanye emmere, agambe abantu bakuŋŋaanyeko emmere mu biseera ebyekyengera. Kakati munnange enjala weeneetuuka asobole okuba ng'agabira abantu emmere. Kabaka n'atula n'agamba mugezi kyayinza okubaayo okusinga ggwe nga bonna n'ekirooto okukivunula ky'abakozi kitya. Kakati nyinza kujjawo omugezi omulala. N'amugamba teriiyo omugezi mulala gw'olimu n'omwoyo. N'amugamba era gwe ntadde mu bukulu. Abooluganda baganda be kye baali balwanyisa ekirooto kireme okutuukirira. Munnange ekyewuunyisa ekirooto kyatuukirira n'okuvunama ne bakola batya. Gundi gwali wano bagenda kukuvunamira olunaku olumu kasita gwe olijjayo ekirooto kyo. Ekituleetera obuzibu kwe kulowooza nti ekirooto kyaffe ffe tulina okituukiriza. Ekirooto gw'oliwo obubeezi kubeera mukozi kola kutya? Kutuukiriza, kubeerawo kukitambuza. Naye ye omutuukiriza, omugabirizi, nannyini oyo yakuwa ekirooto ekyo. Musumba yakuwa ekirooto ekyo eky'ekkanisa. Olwayo we mupangisa oba oyagala oba toyagala olunaku lugenda kukya lumu ettaka mugenda kubeera nayo mu linnya lya Yesu. Yaba akyakukema bukemi, akyakugezesa, akyakulinda alabe obivaamu oba tobivaamu, sigala okyatambuza akutwala mu prosesi ye. Naye oba kitya agamba ndikivuunika asobola okukivuunika n'otuuka ogula ettaka eryo oba eddala lyonna nga wali osobola okuligula emitwalo 5 oba obukadde 10 n'otuuka odigula miliyoni 3 ate n'azikuwa n'oligula. Naye ogamba kakati waliridda wa we twali twetagira emitwalo 3. Nene wa musumba wange gye twali awali ekkanisa baali batundawo emitwalo 6. Emitwalo emeka? Emitwalo 6 twaginoonya gyakola gitya. Gwe weesekere kubanga twakuŋŋanyanga ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi ne muvaamu sinyisi 6. Ne tunoonya emitwalo emeka? Nga ffenna tugenda okwetunula bwe tuba twesonzeemu nnyo tuyinza okuvaamu 10,3.
omuntu n'agulawo ne tubeera ntandika okuba nga tumupangisaako ate nga obusente tupangisa mitwalo 2 naye nga nabo bwakunjigiriza si bwangu. In fact gyali mitwalo 2 zaali 15,000. Byenjogera nno si byadda. Oyinza okugamba byaki? Bya 27, 28. Kakati ekiseera kyatuuka oli n'agulawo. Oli ow'emitwalo 6 ne basasula emitwalo 6 ne kituuka ekiseera naddamu ono yali agenda ng'atundawo emitwalo 5. Bannange twanoonya emitwalo 5 ate kati ng'ekkanisa ekuzeekuzeemu gyakola gitya? Omulala naddamu n'agulawo. Eyagulawo n'agamba ngenda baguba nsaagala wano biyumba bya mbizzi. Kanisa gyayita ekiyumba kyaki? Ekiseera ne kituuka naye ekiyumba ky'embizzi ne kimulemerera n'agamba kino ekiyumba ky'embizzi kankikole ki? N'agamba mmwe ab'ekiyumba ky'embizzi mukkiriza ekiyumba kyammwe mwegule mulekewo ekiyumba kyammwe. Ng'ayagala ssente mmeka? Ayagala emitwalo, yali ayagala emitwalo 9. Emitwalo 9 gyakola gitya? Ne bakutunzaawo omuntu omulala. Kyatuuka ekiseera omulala eyagulawo we yali agenda yajja omwami ne tumusabira n'azaala omwana. Yali azaala bawala bokka ne tumusabira n'azaala omwana omulenzi. N'asanyuka n'alokoka naye yamala ofuna omwana omulenzi ate n'agwa. Kati we yali agenda n'amusumba mbadde njagala mbaguzeewo awantu wano eno nga ŋŋenda. Mbadde saagala kuguzeewo abantu wala kituufu wadde nagwa naye mwakola mutya mwansabira. Ne tumugamba oyagala ssente mmeka? N'agamba njagala miliyoni 3. Abooluganda kambabuulire miliyoni 3 zaalabika ne tugula awantu. Naye ng'emitwalo 6 gyakola gitya? Kakati oli ssebo nannyini kirooto ye yeewuunyisa engeri gyakolamu ebintu bye. Nziza okuzzaamu amanyi nkugamba ntya totya kutandika ekirooto si kikyo. Gwe waloota buloosi golooza ye gwe wakyeroosa. Wagenda ku makya ne weeroosa ekyo. Musumba weeyitako oba musumba weeyitako nannyini kirooto. Mukama ffe bazibe musumba waffe ono waawano nannyini kino kifo. Bino byonna kati ffe abatudde wano eno byonna yabirabanga.